Mu mwaka gwa 2010 ekitongole ekitereka ssente z'abakozi ki NSSF kyawola kampuni ya Uganda Clays Limited obuwumbi 11 nga zaali za kufunwako amagoba ga bitundu 15 ku buli 100. Kati giweze emyaka 10 bano nga tebafunangayo wadde ennusu. Kati mu byonna nga kw'otadde n'amagoba babanja obuwumbi 20. The time management of Uganda Clays sought to set up a new factory in Mbale. Good idea, but badly executed. So the money they borrowed from us was not sufficient to put the factory that they had wanted to set up in the right place. In fact, the products that were coming out of the factory after it was commissioned couldn't sell. The losses were quite high. Ababaka b'ennyamivu nti okumala emyaka 3 egy'omuddiringanwa kampuni eno ya Uganda Clays Limited yali tekola magoba nga kino kyeyongera ne bwe baafuna ssente okuva mu NSSF. It has also come to our attention that this loan has been written off. Now you are writing off money that belongs to the SAVE. It's not money from the consolidated fund. So can you explain to us? Maybe the board did it, you give us a resolution of the board and we take it from there. NSSF erina emigabo ebitundu 32 ku 10 mu kampuni ya Uganda Clays Limited. Ababaka era bategeezezza abakulira ekittavu ky'abakozi ng'abateresi bwe basuliridde okufiirwa poloti z'ettaka nnya nnamba ettemangalo mu disitulikiti y'e Wakiso olw'okuba n'okutuusa kati lyasigala mu mannya g'eyaguza NSSF wadde nga yasasulwa. Ku ssente akawumbi akamu omu ku bammemba b'olukiiko olufuzi Dr. Samuel Omoki ze yasaba okuva mu NSSF akolanga addukanya ekitongole kino Patrick Ayota agambye nti okusaba kwa Omoki kwagaanibwa. The fund received the letter from COFTU, and as is the practice, a request for funding made to the fund does not mean that the funds are released. The fund did not act on the letter and no monies were dispersed to COFTU. Kyokka akkiriza nti waliwo enzikiriziganya gye baatuukako n'ebibiina by'abakozi omuli Notu ne COFTU nga waliwo obukadde 8 obuweebwa ebibiina bino. Kyokka ababaka bagamba nti kyewuunyisa mmemba ku lukiiko olufuzi okusaba ssente. Minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi asuubirwa okulabikako eri akakiiko kano nate olunaku lw'enkya.